tubanirizaako nate olunaku olwaleero wanene ku channel yaffe eno Life in Christ. Era nga tubebaza okubanga musubscribinga kulikinga mwebale kusharinga video zaffe byonna tusiimira ddala era nga tusaba Katonda omulungi abatuweera omukisa nate abawe byemusinga okubanga mwagala. Twebaza Katonda atukumidde bannaffe abali mu nsi eza UAE. Nzibanayinza mbafaako nnyo simanyi rush because okubeera mu nsi etaliiyo, I know what it takes, I know what it means. Okubeera onomalako omwezi nga tolabye ku family yo, tolabye ku maama wo, omwana wo. Bannaye it takes courage, I think. So baganda bafaabo ne bannyinaffe abali mu nsi ezo tusabe Katonda ayongere okubakuuma n'okubabudaabuda mu buli kimu kye bakola, wabula mwenna mwesabire. Ffe saala tusindika wabula tusaba nammwe mubeere nga mwesabira buli olukya olukwase Katonda kuba mmanyi yeka asobola okubanga nate abawanguza. Olunaku leero mbaleetedde Pastor Jeje Nakamatte era ng'ono mumumanyi, abasinga mumumanyi, naawe atamumanyi naye ng'omanyi MCF Radio oba ng'omanyi Mutundwe Christian Fellowship Church nkiwa omumanyi bulungi nnyo. Aze nga atusomesa era nga mubuulizi mulungi nnyo nnyini ddala n'olwaleero azze okutubuulirako Katonda yamuwonya atya kawoola. Remember Sitaani yajja okutta n'okuzikiriza. Bw'atyo Sitaani yali amwekiseemu. Byali bya kika nga biviira ddala like waka waabwe. Sigamba nti kyakwata omu nga ye ng'omuntu nno. Kyali kiviira ddala waka. Bwe kityo ne kijja kubanga kyagala omulemesa obufumbo. Bingi bye yayitamu. Amaziga yakaba mangi, entalo yalwana nnyingi. To an extent nti kyatuukanga n'okumukaza. Abakyala mukitegeera. N'okalira ddala nga toyina mazzi like ng'oli awo. Like nga kijja n'ekimuzibikira. Bannange. Story eno anyumiza. Era nga nze nkimanyi nti tojja kubulwa ky'oyigamu. Tojja kubula ky'oyigamu. Gwe wenna ali eyo nga tonatuuka ku kintu kino nate naawe weesabire kuba kibi nnyo nnyini ddala. Tewali muntu asaana n'okukirowoozaako wadde n'okukyagala like tewali. So bintu bwe biti bissa amaka g'abantu because abasajja tebasobola kugumiikiriza bintu nga bino. Kijja ne kikukozesa kwegamba wina it's a lot. Naye Mukama Katonda bambi tumwebaza kuba yamuwonya. Lwakuba olwaleero azze okuba nga akubuulira yawona atya. It was a process. Era kamukuwe naawe obeere nga omuwuliriza. Njagala mu bumpimpi, njagala nange okwebaza Mukama. Nze najja mu kifo kino ku myaka 16 naye ng'ekyandeeta yali kawuula. Kyali kituuse ku level nga abasajja bonna be nalinga nkuula kasita nakulootanga nga mmanya kati ofuuse kinnyo kyange. Era nga bwe nkuloota era ng'ojja n'onkwana oba oli luddawa oba oli luddawa. Kati ekyandeeta wano kuba nali namanyira by then we natuukira no nga n'abasajja 7. Kati kino kye naloota yali omusajja ali mugundi mu section ya Katemba gwe naloota nemmanya era kyonna kye kiri ajja kukola ki ajja kujja. Kati kyekyandeetera okugamba nedda nawulira anti wange yali yandeetako ne ngamba kanzireyo mu kifo ekyo ekintu kino kinveeko lyali ekkubo lyange ery'okulokoka. Naye ekintu kino kyajjanga n'enkibulirako jjajja wange kuba nali mbeera ne jjajja wange nangamba nammwe mukirina kwegamba mu ngeri endala nga takirinaako bugezi nga baganda bange abalenzi nabo bakirina. Naye neebaza Mukama ti bwe najja mu kifo kino ne basomesa mba ntuuse mu kaseera kuba tewaali bufumbo ewaffe. Tutuuka mu 2005 Katonda nnyamba omwami ajja okunnyanjula ne ndoota ekirooto nga jjajja ngoba emisinde yanzirusa mu bikataawo wonna bw'ati. Nangamba ani yagamba wano tufumbirwa, wano tetufumbirwa, wano tetuwasa, ne tudduka emisinde ne tudduka. Naye neebaza Mukama nti amba atuuka ku mulyango awo nze ne nnyingira ekkanisa ye n'asigala ng'agoba. Era nenzikiriza nti keekaali akaseera ke nafunako ki empeta. Olutalo lwali lw'amaanyi nnyo naye Mukama nannyamba empeta ne njifuna naye nga kawuula atyango batannakola ki
tannafa naye bwe nnyingira mu bufumbo nenfuna katayimu akaali akazibu omwami wange n'atuuka n'okuŋŋamba oba okoleyo tayimu tebo nga Kawuula bw'atajja leero buli wemba nga sirina mwami wange ng'alina okujja kati nga nina kukola kintu kino lwakutya Kawuula butakola ki naye nenja neŋŋamba omusumba Kawuula twamugoba naŋŋamba kati naatandika butandisi musumba Kemirembe bwe yaŋŋamba kati atandika buki ekintu kino ne kijja kati obuzibu bwe nakola nava mu kifo kino kasannamala okufumbirwa n'enkola ntya neŋŋenda so nga kiri tekinnaba kufiira ddala kati namala emyaka 7 gye namala nga tuguluba ne Kawuula olunaku lumu natuuka ekiseera n'enfuka nagenda mu bathroom n'enfuka omusulo neŋŋamba guno gonna omusulo gw'enfuka lwaki gufulumye bwe guti so nga kinkaza nenfuuka nabukalu kati bwe kyalaba ng'ekyo tekimaze olunaku lumu ne kinzibira ddala ekkubo netunoonya ne bigaana nga mwami jjuka ogira wetwebake tujja kulabiraawo ku makya ne luba kyobola oyinza okwesanga ng'ofumbiddwa naye ng'ekintu kino ogenze nakyo n'osanga obufumbo ne bukola butya obufumbo ne bufa kati nobeerawo akaseera kazibu naye neebaza Katonda nti eyo yonna gye nali Mukama yamala nankomyawo mu kifo kino era nga nkyali mu lutalo lwa Kawuula 2016 kati nendoota ekirooto nga nali nvudde ewaffe ŋŋenda mu bufumbo egyo emyaka 7 egyali egy'amaanyi ennyo ŋŋenda mu bufumbo mba ntuuka mu bufumbo nga nnengera ennyumba gye ŋŋenda okufumbamu naye ng'emigugu nagireka wano mu kkubo bwe wati nga situukanga kati nga wano wendi waliwo enkobe ng'enkobe eyo eriko n'enkima endala nga be bampasa neewuunya ne nga bulijjo situukanga mu maka gye nali nnina okugenda okufumba bulijjo ndi wano mu masekkati ne mmanya nti olutalo terwakola lutya olutalo terwaggwa kyovola bw'osiiba Kawuula n'akusiibulukukirako n'ogamba naye kino ki era nagamba abasumba recently ne mbagamba nze nandibadde omubuuliza agamba nti Kawuula takola atya tagenda naye neebaza Katonda nga nkomyewo mu kifo kino nenziramu olutalo obuto ne ŋŋamba tugenda kulwana olutalo naye wakati awo nga tulwana sisita wange najja afuna ekirooto ng'amaka ge gatabuse naŋŋamba nafunye ekirooto naye nga bazadde baffe bonna bajjajja batudde naye nga bajjajja batudde buli omu ng'abuuza ani yawaayo obufumbo bw'ekika kino nga buli omu agamba nze sinze nange sinze mbu yali asembera bw'ati n'alaba nga baakola endagaano ne basasula obukadde 2 nga bakwasa ekisambwa kino kikawuula obufumbo bw'ekika kati bwe najja nenkibuulirako musumba omu infact yafa ne mugamba musumba waliwo ekirooto kye twafunye naye amaka ga sita wange gabadde gatabuse agange tegatabuse naye ebintu bya time table Mukama yebaziwe kakati bwe mugamba musumba oli naŋŋamba waawa naŋŋamba nedda Mukama kyagamba muddire obukadde obwo 2 nammwe mubuweeyo mu maaso gaani maaso ga Mukama eyo saddaaka gye baakola nammwe mutandika okusaba naye engeri gye twamanyira okukutula ne ŋŋamba tujja kukutula buki tujja kukutula bukutuzi kati sisita wange bwe nakimugamba ye n'aleeta akakadde kaakamu n'akampa ku akawunti kati tulina ekyoto kya famire ne ŋŋamba kanaakalala tujja kasonda ne tubeeraawo basonda 1,000 basonda 5 basonda mmeka naye mu 2000 olubutalwayo nnyo this 2020 Kawuula n'addamu n'agolokoka buto ngenda okulaba ng'aleese ekibulashi ekinene anteeka mu bukyala bwange ayagala obukola atya ayagala okunfuula ekibaafu neŋŋamba wangi ate kati ng'ogolokose ku level ndala naye teeberezamwe pasita ndi mu deliverance naye kiki nga waliwo kye tutannatuukako kati ekyasembayo ekyannuma ennyo muloota ajja neeweekako ku mugongo abula ankutula omugongo guno kati bwe nzaala omwana wange ow'omusanvu ndoota ekirooto kiri nga kikawuula kitudde ku buliri bw'ekiti nga kikaaba amaziga nga kigamba naye nali mmanyi nti abaana bonna togenda bazaala mu musajja ono
kakati abaana bonna omaliridde obazaale mu musajja omu. Nze nali manyi wano ogenda kuzaalawo basatu, nkutwale ewalala ozaalewo babiri, kutwale n'ewalala ozaaleyo abalala. Kati mu kirooto ekyo ne mmanya nti na kino kyenkola okubeera awantu awamu peyini yaki y'amaanyi. Ne ŋŋamba luno lukyali lutalo, ne neebaza Mukama twafuna akaseera. Kaakati ekyasembayo ne ŋŋamba nno kati nange nina okusasula omutango. Omwami wange mu buliwo yeebaka bw'ati, kati ku makya mba mmukubako ne yeekanga omulundi gumu. N'abanga avudde oba luddawa, ne mugamba obadde ki? N'aŋŋamba abajaasi bantaddeko pisito wano nga nkulaba ekisajja kikozesa wali, ne baŋŋamba sivaawo. Ne ŋŋamba this is now kirala. Ne mbuuza Mukama oyagala ki? Ne ndoota ekirooto nga sisita w'omwami wange andeetedde sideboard. N'aŋŋamba tukuwadde sideboard eno naye mumpe akakadde ka ssente. Ne mugamba sirina, n'omwami n'agamba se, n'aŋŋamba ngireseewo naye mukasasule. Olwo lwe nzibuka amaaso ne ntegeera nti omutango gwe baasasula bajjajja nga baleeta kikawuulo kiwa amaka. Mukama ayagala nkole ki? Neebaza Katonda, nendeeta akakadde, neŋŋamba muganda wange nendeeta akakadde ka ssente naye ne nkajjayo, ne mbuuza Mukama oyagala omutango guno nguteekewa? Mukama yali mulungi. Bwe nakimubuuza ekiro ekyo ne ndoota ekirooto nga ndaba ndi wano emutundwe ku mulyango guli. Ekisajja kikawuula ne kijja. Bwe kyantuukako ne kikaaba ne kiŋŋamba weeyitaani? Omanyi kino kyenkola nkikoledde emirembe n'emirembe n'emirembe. Kati mu kirooto muli kyali kyagala okumpenetratinga kinkwate naye nga waliwo siiru. Kaakati ne kiryoka kiddira amazzi gaakyo ne kiganfuka mu ngalo. Ne ŋŋamba lukyali lutalo, kawuula tonnaggwa, okyali n'amaanyi, nkyeyongera okumanya. Ne ŋŋamba ntegedde omutango gye nnina okukola ntya? Ne nzirira obwo obusente butono nnyo ne mbuleeta ne ŋŋamba muzeeyi, ne ŋŋamba dadi Mukama akutuweera omukisa naye tuleese ku lw'amaka gaffe. Muzeeyi nga bw'omanya ebigambo n'agamba mwana wange Mukama awa omukisa obufumbo bwammwe. Bwe yakimaliriza ne ndowooza